mwebale kwekumirako. Leero episode eyo 19 egenda kuba nti ebaweebwa ku ssaawa 10 munatusonyiwa olunaku lw'ejjo. Episode eyo 17 yaganye but eyo 18 mwasobodde okuba nti mugiraba. Twali bakulaba episodes 2 naye kaseera kano engeri gye kiri nti episodes mpanvu za ssaawa emu, zimu zigenda mu episode mu ssaawa emu n'eddakiika 3. Munatusonyiwa tuli bakulaba emu kuba kati ebula episodes ntini nnyo. Eno egenda beera nyimpi. Episodes tezigenda kuwera 30 okuba nti tugikuba olukumu mu mutwe. N'ekirala mulekere okucomplaininga nga mugamba movies ezimu butwabusemu parts oba twabusemu episodes. N'abanyonyodde twaliwo movies empanvu ezirina ssaawa emu n'eddakiika 30 kubeerako episodes 2. Ekitundu ky'episode emu kibeera mabega wa episode emu. Kasita episode eggwa wabeerawo obulangu then episode endala n'etandika ku ddakiika nga 25. Abamu bwe mumala olaba episode esooka neggwa ng'awo oyabulira ng'ogamba ewedde, guteekako episode endala like nga ya 20 ng'ogamba mbu oba tubuuse mmeeka, mpozi episodes ezibuuse. N'ekirala bw'owulira nga toyagala commentinga bambi tokommentinga. Yesterday waliwo ya commenting olw'okuba tetubawadde episodes ya 17 but naza uploadinga zonna, but simanyi lwaki teyazanye naye n'abanyonyodde oli n'avaayo n'akommentinga mu commenting etaweesa kitiibwa n'omulabira ddala. Ebintu bino ebiseera ebisinga tetukola nti oba nti tulina gwe tusaba nti atuwa ssente, tukola bya bwereere. Ne gwe ovaayo n'okommentinga omalamu uploadinga amaanyi olw'okuba gwe oyagala oyiseewo ekikyo, gwe oyagala kulaba movie kyekikka. Ebiseera ebisinga teguba musango gwa uploader olw'okuba seri emu kati we zinaagaana zonna era ne mbagamba nti mugende ku Telegram oba gye nzitadde temubona nga kiri difficult. So wamma abali nange mwebale kubeerako, abasubscribinga mwebale, nawe commenting ebirimu amakulu beebale, ate n'abakusubscribinga masigale nga mwekuumira wano kaseetu natera okawunzika.